ng'oyagala okumanya obusungu bw'abantu era nga bwekiri nti munnange bw'okasuka ejjinja mu kisaka bw'otyo ojja okumanya ki ekiri mu kisaka ekyo. Abantu bwe batyo mu buufu buno baanukudde David Lewis Rubongoya oluvannyuma lw'okubeera nti yakomentinze ku bigenda mu maaso mu Siriya oluvannyuma lw'abayeekera okubeera nti kyaddaaki bamaze ne bamaamulako gavumenti ya Assad. Olwo David Lewis Rubongoya Secretary General owa NUP n'akakasa n'agamba nti bannange eno yalibadde lesoni oba lyalibadde essomo nti obuyinza bukyuka. Ku mukutu gwe gwa X kwe yasinzidde Rubongoya nga annyonnyola engeri regime eya Assad gyekolapisinzeemu bw'atyo n'ajjukiza bannange mwandibadde mukitegeera nti tewali kintu kyankomeredde era obwannakyemalira tebusobola kubeerawo bbanga lyonna. Naye nga sinaba kugenda mu maaso na bigambo bya Rubongoya, abantu bamwanukudde wano nga bamugamba nti okuleka NUP nga esazeewo okuyingira ensiko okuyeekera Museveni naye balekerawo okuloota nti basobola okugjako Museveni naddala nga abamu ku bo bwe batyo bali mu bulamu obweyagaza nga bali mu kulya kasente ka General Museveni. Era abantu bagamba nti kituufu buli kintu kirina enkomerero na wano mu Uganda oba oli awo luliba olwo General Museveni n'abantu be ne batuviira. Mu kwongerezaako bagamba nti munnange mulekeraawo endowooza eyo ey'okusuubira n'okulowoolereza ebitasoboka nti wano ba civilians basobola okujjako Museveni, basobola okujjako gavumenti. Wano mu Africa waliwo ba civilians basobola okubeera nga bajjako gavumenti. Nti NUP yandibadde erekeraawo okuloota nti ba civilians tebasobola kubeera nga bajjako gavumenti. Katugeze nti kubanga amaanyi g'aba civilians gali mu kalulu oba oli awo bwe babeera bababbye mu kalulu nga banyigiriziddwa ekimala ne bagamba nti ekimala kimala naye basobola okugijjako kuba twalabye wano e Sudaani ne tulaba ne mawanga amalala. Kati embeera efaanaganako bw'etyo already nga abantu abamu bagamba nti wano mu Uganda ogwo mutima teguliiwo era nga bagamba nti mu Siriya babadde balina emmundu NUP erina emmundu oba mukozesa bigambo temulinawo kyemusobola kubeera nga mukolawo. Abantu bakambwe kwegamba ekitegeeza nti General Museveni gavumenti ye bwe tuba tugenda mu kalulu bakimanyi nti kisobola kubeera nti nesobola okubeera nti evaako okuleka nga bakutte bukwasi mundu. Kakati nga bagamba nti oba oli awo Rubongoya alina otunnyonnyola nti alinawo pulaani y'obuyeekera yonna oba si kyekyo nga ayogera bwogezi. Abantu abakomentinze babadde bakambwe nnyo era nga ebibuuzo ebyo byetaaga ne babyolekeza Rubongoya kennyini. Kakati Rubongoya yabadde ategeeza nti munnange okusinziira ku kigenda mu maaso mu ggwanga erya Siriya nti bannansi babakalakatidde oba babadde mu bannakyemalira okumala emyaka 50 n'avaako n'oli akwata bwe batyo nga tebalinaawo bwekyusizo. Kati nga bw'olaba wano nti Museveni aveeko muhoozi akwate kiba kitegeeza tujja kuba tubalawo emyaka gyaffe nga 10 si bwe kiri. Kakati bw'atyo nga areflectinga ku kulonda okwaliwo 2021 nti ebiriwo bimujjukiza yandibadde agamba nti abantu baali badde beekalakasa nti gemaanyi g'abantu. Kale akwegamba bw'atyo n'ategeeza nti munnange obuyinza busobola okukyuka mu ngeri yonna, busobola okukyuka kubanga Assad abadde mu control. Naye munnange kaseera mpawo kaaga tulaba nga ebintu bikyukidde ddala eggwanga abayeekera opposition bwetyo ewambye. Era wano abantu mu Uganda bagamba nti bali babadde bayeekera nga balina emmundu. Kakati era mu badikiteeta oba bannakyemalira obuliwo nti Rubongoya agamba
bannakyemalira bonna balina tendensi eyo ey'okubeera nga banyooma ba underestimatinga opposition, kubanga buli dictator yaba alowooza nti mugezi nnyo n'okusinga abo abaasookawo, era n'ayongerezako n'agamba nti ekyo kyekireetedde badictators okubeera nga baggwa, kubanga bo beerabira nti oba oliawo n'abo abaaliwo baali bagezi okubeera nga babasinga, nga bo balowooza nti kakati ekintu bakigonzezza bagenda kubeerawo lubeerera na lubeerera. Naye bino byonna bye tubiraba oba bw'obiwulira abantu engeri gye bakomentingamu olaba nti enkomentinga yakyukamuuko. Enkomentinga abantu gye bakomentinga nga tugenda mu kalulu ka 221 ate si enkomentinga gye bakomentinga nga tugenda mu kalulu ka 226. Kiba kitegeeza nti abantu essuubi lyabaggweeramu ddala, era kati Uganda weeri bonna bakkiriza nti John Museveni oba Nakyemalira si kyangu kubeera ng'omuggyako bujja n'akapapula bupapula, si kyangu. Jjukira nti John Museveni naye kennyini gye buvuddeko abadde ayogera ng'annyonnyola amaanyi oba obulabe buli ku Bakaramojja. Yagamba nti bwe bagira mu buyinza Abakaramojja baalina emmundu 40,000 era n'akakasa nti nno ezo emmundu Abakaramojja bokka ze baali balina zaali zisobola okuggyako gavumenti, nti kubanga bw'ogatta amagye g'Obote n'amagye ga Amini kiba kitegeeza nti emmundu Abakaramojja ze baali balina mu kiseera ekyo Museveni bwe yagira mu buyinza zaali zisinga ez'amagye g'Obote n'aga Amini ng'ogagasse wamu, naye nga ziri mu Karamojja mokka. Kale bw'atyo n'ategeeza nti oba oliawo Karamojja yali esobola okubeera nti evaako Uganda okubeera nti nno ekintu kyonna kisobola okugigwira mu ngeri y'obuyeekera, nti baali basobola okubeera nga bajjako gavumenti. Naye Abakaramojja ndowooza y'ensonga lwaki baba concentratinzeeko nnyo. Manyi kati omuntu asobola okwogera n'akuwa ensonga lwaki mugenda kubeera bwe muti ebbanga lyonna, kubanga bakimanyi nti muli babulabe nnyo, muli babulabe nnyo. Jjukira nti Museveni ebbanga lyonna mu myaka giri naddala egyasooka baalinga balina kye bayita okutiisatiisa, nga bakimanyi bulungi nnyo nti abakazi babonaabona nnyo mu lutalo, kubanga ebiseera ebisinga obungi be babeera n'abaana, babeera n'embuto. Kati mundu bw'etandika okukutukuta abakyala basumbuyizibwa nnyo. Kati ekintu ekyo bakikapitalizingirangako nnyo nga batiisatiisa bagamba nti mwagala okuddayo gye mwava. Kyovula olaba John Museveni awajja okugamba nti abakyala baalinga bamuwagira nnyo, kubanga bo abakyala munnange nga tebaagala kubeera nga badda mu bintu bwe bityo. Naye kati abo bonna abakyaliwo kati bakazi bakulu, era bakimanyi bulungi nnyo, bakakasa nti bannange bye twawagira abaana baffe twabalyamu olukwe, kubanga omusajja kitegeeza yajja kufuuka lukokobe, taligenda kuvaako. Kale abavubuka mukole bimukola ki bye mwagala bye mulowooza. Kati jjukira nti abavubuka abaliwo essaawa zino bo tebamanyi ebyo, era kati eyo enjogera yafa eya mwagala kuddayo mu dduka. Abavubuka tebabimanyi, kubanga tebabimanyi, tebabinaako kifaananyi kyonna kyonna kyoyinza kubasiigira nti emundu etokota bweti. Bo bajja kugamba oba etokote. Era nga mu butuufu bw'olaba engeri gye bakomentinze ku positi ya Lubongoya ku mukutu gwa X, kabonero akalaga nti tebakyalina ssuubi lyonna nti oba mu kalulu, kubanga ne Muhoozi yajja n'amala eggobe mu kibya ng'agamba abo yakutegeeza nti tewali civilian aligenda kufuga ku ggwanga lino okuleka omusirikale wa UPDF oba owa poliisi, naye nga yali akutteko ku mundu. Naye civilian kiba kitegeeza nti abamazaamu abantu essuubi nti tewaliwo gavumenti egenda kujja nga y'abantu, nti obuyinza budde mu bantu bulina kubeera mu magye. Kati kitegeeza n'abantu balina kubeera nga beetegeka, era okusinziira ku mbeera abantu gye boogereramu kati ngaawo ku bubaka obwo Lubongoya bwe yataddeyo, kikulaga nti abantu bakimanyi bulungi nnyo nti John Museveni oba gavumenti yo gijja mu buyinza olina kuba na mmundu.